Sebulamusa ku nsi wamaze dokulamusa kubaganya ebirowoozo ku nsi egenda mu right honorable speaker wali ogambye omugenyi asooka sebo neyanziza nnyo sebo omukisa guno gompadde zikiriza nate okusooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizzaako nnyo abeekapeeka nakaseke kaasangombe mwebala okukola nange mulaba mbadde naakadda nvaako ku kampu Luttamaguzi tulwanagana n'okulaba nti tukyusa ebitundu byaffe mwebala abali mu kukola ebiro by'okwekubagiza bikendeere naye njagala kusaasirako mwenna abafiiriddwa waliwo abadde omusomesa waffe omututumufu ennyo mu Nakaseke ng'era nasomako naye mu Luweero SS ng'ali mu kibiina kya wansi nga mwami Koomu ye headmaster waffe omwami gwe badde bayita Lubwama nga ye mukulu w'omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala mituba 10 na gumu ewaffe mukulu Kisitu kusaasiddeko nnyo olw'okufiirwako mutowo twamuziise wali e Nakaseeta ewaffe Kaasa Ngombe njagala kusaasirako ne famire y'omulongo Kato Honorable Kato Lubwama Omukama akusaasira ebyakusobako naye twongera okusabira famire yo eyongere okuba engumu. Njagala okusaba mukulu Jeno Katumba Wamala nalabye ekkubo lyaffe erigenda okuddaabirizibwa eri amatu ga Ssemuto Kapeeka nga mulitaddeko nti kuddaabiriza ekkubo eryo lirina kuba reconstructed not rehabilitated naye mwalitaddeko 217 billions okuddaabiriza ekkubo erya 41 kilometers. Awo nno waliwo obubbi mukulu Katumba Wamala ekkubo erya kilomita 41 okuliddaabiriza ne billion 217 nga buli kilomita eddaabirizibwa 5.7 billions. Ekyo kiri abunomo era ekyo tugenda kufiirawo y'ensonga lwaki mwaganya okuyita bassentebe ba disitulikiti ekkubo eryo mwe liyita. Bwanika yabadde alina okubaawo, Oweruwero Kibirango yabadde alina okubaawo ne Koomu naye ne mukukuta ne gurupu z'abafereeri be nalabye mutuula nabo nga mukukuta ekkubo eryo ssente temugenda kuzijja mu nsaawo zammwe ssente zammwe wa musolo please. Ku mulundi guno tugenda kubabeerako that road should be reconstructed not rehabilitated. 217 billion shillings too much to rehabilitate a smaller road of 41 kilometers. Ekyo tukikugambye tugenda kufaafaagana nammwe kuba mwaganya okuyita ababaka b'ekitundu n'abakulembeze nga waliwo kye mubala olwabo bannyini kampuni ezo ze mwawadde. Njagala kusaba n'ekkubo lyaffe ery'Obulenzi Nakaseke Kapeeka lyali liteereddwako li mukulu Museveni waliteekako omukono liibwe koolaasi naye tetunnaliraba n'ekkubo lino eryakalule Bowa Ssemyungu Kibaati Kalagala. Amakubo ago tugabajjukiza tukoye okutufuulinga naddala ffe abava mu Luweero okuteekanga amakubo mu Nanka ne mujja ne mugaliirako ssente zammwe naye nga tusigalidde tuli awo. Njagala kusembyayo nga nsaba mukulu Museveni abaana ba NUP bano abawambibwa abajjudde makomera bateebwe. Abaana ba NUP be muwamba enkya n'eggulu abajjudde makomera mu bate. Yadde mubakwata nti wakuba bwagira His Excellency Kyagulanyi naye nabo bajja kufuna justice. Bayinza obutagifuna lwaleero naye nsuubira ebiro gye bijja abaana bano be mujjuzza makomera abatalina musango aba NUP abaana abato n'abantu abakulu bonna be mutugira eyo bajja kufuna justice. Kyekimu n'abasiraamu, nze siri musiraamu nze ndi musajja mukatuliki era mulaba ne gundi yange eno naye effujjo lye mukola ku basiraamu lye nalabye ew'Akamoga tetunnategeere oba mulwanyisa busiraamu oba basiraamu. Effujjo lye mulizeemu ku basiraamu ery'okubatuntuza bamaseeka n'okubakolako effujjo era njagala kwebaza abaalaze obutambi buli effujjo lye mwadde mukola ewa Seeke Kamoga gye mwagenze nga mukola effujjo. Sebo nze siri musiraamu ndi mukatuliki ate nze seekyusakyusa naye effujjo erikolebwa ku basiraamu likome. Sebo omwaka gw'ebyensimbi gugenda kufaanana gutya agenda kwawukanako ne guno gutumaliriza financial year kati omwaka gw'ebyensimbi guno njagala kwongera okusabako